Wuliriza tusimbule. Africa has failed to develop because it always looks to other countries to develop it, to change it, to fund it, to do. Nkaddemu agambye atya? Uganda ebanjibwa bbanja lyenkana litya? Buli munnansi abanjibwa bukadde 2.5 kabeera omwana omuto ali mu lubuto ng'alina okubeera nga wa ssente ezo Uganda eve mu bbanja erigitubidde mu bulago okusobola okubeera nga yeddaabulula ssente zino. Ani azeewola? Ani ali mu gavumenti agikulembera eyeewola ssente zino? Ani ayogedde ebigambo bino ebiremesezza Africa nga ne Uganda mweri okulaakulana? Nkaddemu. Africa has failed to develop because it always looks to other countries to develop it, to change it, to fund it, to do things. Abangobere Janet Kataha Museveni nze Tariq nzenji musindikira oyo first lady wa Uganda muwe ekitiibwa kubanga bawe Bushiwo General Museveni Yoweri yabba akalulu ka 2021 ne tukkiriza ne tumwesonyiwa era yalina obuyinza bwa Uganda era ekisanja kye kiggwako mu May ow'omwaka guno. Kitegeeza before May kanfuna omukisa ogwogerako ne maama first lady Kataha Janet Museveni. Nze maama mbadde manyi nti ono baawo Bushiwo General mbadde manyi nti febeka beyazibira amazima bannansi, febeka beyamma okumanya bannansi, febeka beyasiriwaza. Naye nkitegedde nti maama nzize nkugoberera nti ate gwe oli mu kkomera gwe yakusiba busibye ebbanga lyonna era wandibadde osaba nti mu May akkirize agende Lwakitula mu bukadde buno osobole okumulabako akubuulireko ku bugero akunyumizeeko maama mu bukadde bwammwe mu bunyumirwe nga muli ku faamu kubanga gwe first lady maama n'ekitiibwa ekingi maama nze mbadde nkusuubira nti bw'onaakwata omuzindaalo mu maaso g'abavubuka abo ogenda bagamba obuvunaanyizibwa bwo era ogenda kwogera ku buvunaanyizibwa bwo. Maama kinnuma nnyo nti ovuddeyo mu bukadde nga n'ekisanja kyammwe kiweddeko okujja okwogera mu politics, okujja okuyingira ennyo mu politics. Ate bino mbyogera kubanga baawo Bushiwo General ye yatuwa olukusa yatugamba nti politics is all about okutunula mu kamwa. Kati ke wavuddeyo n'ojja mu politics maama buno obubaka kabukutuukeko. Office esookerwako ddala nga oli first lady eba y'abakyala. Eddembe ly'abakyala mu nsi first lady yasookerwako okulirwa limukakatako. Mbadde nkusuubira okugamba abavubuka abo okusookera ddala ovumirire omwana we ali mu makaago mutabani wo Muhoozi Kainerugaba nga mmanyi ogenda kutandikira ku ekyo gambe nti banaye mutusonyiwe bannayuganda olw'omwana waffe okweyisa obubi okuleepinga bakazi bammwe okukwata abantu bammwe okusiba abato abatalina mase n'okutta bannayuganda. Ekyo kye kibadde kisookerwako ddala kusaba kwetonda nga ekisanja kyammwe tekinnatuuka mu May kuggwako. Ekyo kye mbadde nkusuubira. Ekyokubiri ye musajja eyawangula baawo mu kalulu gwe bayita President Kyagulanyi Ssentamu akulembera Nuupu. Mukazi we mutabani we yasindika gangs agaya agambadde uniform n'emmundu uniform z'amagye g'eggwanga n'emmundu ne gagenda mu maka ga president eyawangula baawo Kyagulanyi Ssentamu mu makage ne bacunya mukazi we ne bamwambula engoye ne bamalamu ekitiibwa eky'obukyala. Eyo office eteekwa kubeera na ku muggukiro gwa kisenge kyo awaddako eteekwa kuba office erwanirira eddembe ly'abakyala. Sala Birete yakwatibwa tukamushaba vice president owa West owa Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa basajja. Agasajja gagenda ne gakwata Lina Zedriga mukazi munno. Agasajja tegakkiriza kukola arrest bakazi. Mutabani wo mu njuuyo kyakola. Maama nkuloopera baawo
yabba akalulu era Meeyi tateekwa kulayira kubanga yakabba. Ne bemukuba oluseke abazungu bemukuba oluseke abababizizaayo emyaka gyonna baagaana okuligitimizinga obukulembeze bwa bbaawo. Tubuuza obululu baabujjawa baagaana okutulaga, kitegeeza babba akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu. Maama Nkuloopera nti oyo bbaawo agamba mbu yawangula n'ebitundu 74 oba 71 n'obutundutundu 88 ayigganya gwe yawangula gwe yawa gundi results ezaali ezize gwe yawa 24 ate amuyigganya yamuddusa n'okumuddusa ali mu hiding. Mbadde nkusuubira okuleeta obwenkanya okuva ne weetonda olw'okuyisa obubi opposition leader. Ekyo kye mbadde nkusuubiramu maama, ogabira naye mutusonyiwe olw'okuyisa obubi opposition leader. Mutubuulire kiki mutegeka ku kuwaayo obuyinza. Maama Nkuloopera oyo bbaawo yasiba abaana abatalina musango bali mu makomera. Nkulabye ng'oyogera ku Africa tolina moral authority eyogera ku Africa okubanga efeirinze ku byenkulaakulana. Kyotamanyi Uganda gyoyita Africa mufeirinze Uganda okubanga ekulaakulana. Tuka mu kibuga kya Uganda ekikulu olabe enkuba bw'etonnya ekibeerayo. Ekibuga kibalemye okukulaakulanya ekyammwe oyogera ku Africa nga n'eggwanga eryammwe mukyalina amasomero nga gwe mwennyini ku kyalo ekyewammwe wakwata kattukutuku ke wagenda n'owa abantu b'oku kyalo kyewammwe nga ambulance. Maama tuswala bino bya buswavu okujja n'oyogera ebintu nga tobimanyi. Nawe bakuwandiikira buwandiikisi script ngayo bawandiikidde abaana abavubuka abaze mu maaso ga bbaawo. Nawe bakuwandiikira buwandiikisi script nti ojja oyogere ebikuswaza. Maama bakuswaza bu emisoto osula najjo mu njuuyo. Oli mukyala muzadde maama, olina abaana, oli Natasha muwalawo. Tebayinza kukuswaza kutuuka ku kino ng'oyogera ku Africa nga ne Uganda ebalemi. Emyaka 4 maama, oyo mutabani wa feirinze. Abaana abo boolaba abavubuka abakuli mu maaso abo be bawandiikidde script ebyo ebigambo bye boogera bye babawandiikidde balina ebibaluma ku mutima. Abo abaana si be baana be Uganda yonna. Abo abaana tebalina kuba basabirizi, temulina kukwata ssente kubawa, mulina kukwata ssente muziteeke mu bitongole, mu institutions zibayambe, mubasalire ku miwendo bagende bajje ssente mu institutions. Beega nga abaana basobola okulima balina emikono si balema bemuwa, abo si babeega. Maama oyo bbaawo abo abaana bapaledinze awo si babeega, abo abaana balina emikono basobola okwekolerera. Mwomu bafudde ekyo kye bali, temulina kubawa ssente cash, mulina kukwata ssente muziteeke mu bitongole. Abaana bagende mu bitongole gye baba bajja ssente, bitongole by'abavubuka bibina bagende bakole. Abo bemuwa ssente ekyo si kye beetaaga. Naye bbaawo Maama Nkuloopera yatta ebyobulimi, yatta ebyobuvubi. Na okumanya bbaawo musajja mubi nnyo maama, yagenda Embaale. Waliyo Embaale ekibala emmere gye basinga okulya bagayita amaleewa. Amaleewa galina gye gaali gava mu Mbaale era nga abaziriisu ge gababeezaawo bakolamu ssente empitirivu. Bbaawo yakwata military army amagye n'agatwala mu kifo gye bajja amaleewa. Bakubirayo Abanayuganda abagiswa amasasi babattirayo babagoba. Agamaleewa bagabagobako. Bw'obagobye ku bagiswa amaleewa n'obagaana obuntu bwabwe butono bafunamu ssente ne mutandika okujja nga mbawawa obusente, balina ebintu byabwe bye mwabajjako. Ku nnyanja mwabagobako abantu, mwabagaana okuvuba. Mufo ky'okubaluŋŋamya mwagobayo bagobe. Amaleewa mwagabagobako. Emmwanyi muzikutte muzitadde Rwanda. Muddidde emmwanyi zaffe muli mu kuzitunda ku katale. Oyo bbaawo azitunda ng'azipaakinze mu biveera ebiriko Rwanda. Yakola olukwesikwesi n'ajja emmwanyi z'Abaganda n'akwata ekyuma n'akitwala ku nsalosalo ya Rwanda. Bazipaakinga ne baziteekako binnya bya Rwanda ne bazitwala ku Bulaaya. Eno zirabikanga za Rwanda naye nga mmwanyi za Uganda. Oyo bbaawo kyali mu kukola. Kati maama byolina okwogerako biri mu Uganda si Africa. Zuukuka weebase. Ate kinkoze bubi okubanga ozze bukadde buno okwogera ku politics. Wandibadde wajja dda ng'okyali n'amaanyi. Kati omaze okuggwaawo okeeye. Kati ojja saazi n'oyogera ku bya politics. Si kuyisa mu maaso naye kino nkubuulira nti gamba ku bbaawo. Atubuulire ddi lwagenda okuta obuyinza. Bannayuganda beekwatire mu buyinza, ensi yamulema. Amismanaginze ensi yaffe. Abaana baffe si babeega. Abaana baffe bali mu makomera. Kekyo twagala maama gw'oveeyo oyogere ng'omuzadde ogambe bbaawo ate abasiba bali mu makomera. Abatalina musango tebatwalibwa mu kkooti.
kooti z'amagye z'abagoba ne babasindika mu kooti eza bulijjo baagaana batwalayo babalina mu makomera basibye abaana bamulekwa bali wabweru maama gwe weeyagala n'abaana baabo muli mu mirembe tudde ne muwalawo buli kyoyogera ddamu abaana bangi bamulekwa nga mutabani wo ne bbaawo be babafudde bamulekwa abaana bali babonabona tebagenze ku masomero bababa bali mu makomera mu basibe tebalina emisango gye baza kuwagira Kyagulanyi Center mu Mitembo opposition leader wa Uganda ng'ate mukimanyi tuli mu nkola ya bibiina mumwakkiriza tutekewo akalulu oyo bbaawo ye olunaku olwaleero tutambula ne Hajati Nakalembe. Hajati Nakalembe mukyala musomi wa dduwa. Hajati Nakalembe mukyala mukumi wa kyoto. Hajati Nakalembe mukyala mugabi wa kyogo. Hajati Nakalembe akola ku bantu abali e Uganda bepona abali ebweru wa Uganda. Hajati Nakalembe taina muzizo gwonna ng'akola ku muntu. Hajati Nakalembe tasosola ddiini, tasosola mu sex nti oba musajja oba mukazi, wabula buli Munnayuganda wenna ali okumpi n'ewala embeera ng'ekuzitooweredde embeera nkugamba ennamba eyo gy'olaba esembyayo 529. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa gwe mugambe EKTV ebisigadde ajja kwanguyiza ng'okonye EKTV Media Uganda. Video soko jimpere like tusumulule ebigambo byogenda okufanga weewunya mukwano gwange ampuliriza. Kaakati nno we bumaze okubeera nga bungerera olunaku olwaleero gye twatandikidde olunaku olwaleero ku makya nakulaze ngenda museetuuse ku nnyoge bwe kityo ekibiina ekifuga amawanga amagatte giyite United Nations ng'emaze okuvaayo okulangirira era nga bano babadde bamaze okubeera nga bakakasa nti ekitta bantu ekirinyirira ddembe munda mu ggwanga lya South Sudan ekyakolebwa gye buvuddeko kyakulemberwa amagye ga UPDF era nga bano bongera okubeera nga balumiriza nti bagenda kutwala obuvunaanyizibwa bwonna batwale okunoonyereza bakwate obujulizi bwonna wabula kasita basanga ng'obujulizi buno butuufu emisango gino ne gikka mu vvi amagye ga UPDF kino nga kitegeeza nti Uganda eyolekedde kye tuyita red line emaze okubeera nga ekurosinga obanga esaze akasaze ke bayita red line kubanga ampuliriza njagala ompulirize bulungi era njagala ongoberere kibiina ky'amawanga amagatte waliwo etteeka erifuga ensi yonna ng'ensi nga Uganda tekkirizibwa kugenda mu nsi ndala nga South Sudan okuggyako ng'egenze kukuuma mirembe ng'egenze kutabaganya bw'oba waliwo embeera egenda maaso n'obutakkanja. Kakati nno eggwanga nga Uganda bwe likozesa amagye aga national army ne gagenda munda mu ggwanga ng'erya South Sudan ne gatandika okutirimbula abantu gano nga gayambako tribe emu uliriza kino kiba kitta bantu kulinyira ddembe ly'abuntu era omaze okubeera nga okurosinga red line okusinziira ku mawulire gongera okutegeeza nti amagye agalumira General Muhoozi Kainerugaba gano nga ge ga UPDF bwe gagenda munda mu ggwanga erya South Sudan okukuuma emirembe bano ebyokukuuma emirembe babivaako okusinziira ku nsonda zongera okutegeeza bano beekwata wamu n'amagye ga South Sudan agakulemberwa abadinka bwe batyo ne boolekera ku tribe endala y'abanwere ne batandika okubatirimbula nga balinga abatirimbula ebyokuttale bakozesa buli kimu ekisoboka muno nga mwalimu ne bbomu namuzisa ziri enkambwe ze bayita cluster bomb oba bibbomu ebikolerere kati bibbomu bino bye baakozesanga nga basinzira waggulu mu bwengula mu nnyonyi ezaaliko fulaga y'eggwanga eya Uganda UPDF ne batandika okubeera nga balumba kaalo ku kaalo ewali centers we bamanyi nti wano we wasinga tribe eri etali mu buyinza ey'abanwere nga tribe eno era yevaamu ne deputy president ow'eggwanga lya South Sudan amanyikiddwa nga Dr. Riek Machar okusinziira kwa alipoota zongera okulumiriza n'okukakasa nti omusajja ono gw'olaba Salva Kiir Mayardit president w'eggwanga erya South Sudan yeekobaana yeegatta wamu n'amagye aga UPDF munda mu ggwanga lya South Sudan olwo ne batandika okutirimbula nga olaba ekyali e Rwanda. Omusajja oyo gw'olaba ye vice president wa South Sudan Dr. Riek Machar nga wenjogerera ono baamusiba nadda. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso omukyala first lady amanyikiddwa nga Janet Kataha Museveni olunaku olwaliro ampuliriza ono avuddeyo n'akakasa ensonga yennyini gye twogerako enkya n'eggulo nti eggwanga lyaffe erya Uganda tetusobola kubeera nga tukulaakulana tetuyinza kubeera nga tusenvula okusinziira ku bigenda mu maaso obukenuzi obulabbayi. Omukyalo nayongedde okutegeeza era ng'ono alinga alumba mwami we General Kaguta Museveni bahabulwa nti amabanja ono gaasibye munda mu ggwanga erya Uganda okusabiriza okuyita okulomba okwewula
n'okubeera nga bano tebasobola kweyimirizawo bokka. Every time balowooleza mu kwewola, every time balowooleza mu kusaba, every time balowooleza ku dipendinga ku mawanga malala. Bano nga beerabidde nti ensi ezaffe zivaamu ebyobugagga biyitirivu nnyo, era ebyobugagga bino bye twandikozesezza okulaba nga twenunula n'okulaba nga twebbulula okuva mu bwavu bwe tulimu obuyitirivu ennyo, okulaba nga amawanga gaffe tugabbula. Wabula kisinga okubeera nga kikwewunyisa, omukyalo ono agamba nti Africa nga ne Uganda mwegitwalidde tulowooleza nnyo mu kukulaakulana ng'amawanga amalala ge gatukulaakulanya. Kino nno kyongera okukutegeeza nti byolaba byonna resources eziri munda mu ggwanga Uganda abasajja baasalawo kuzifuula zaabwe, nga kino kikulaga nti kyova olaba nti eggwanga nga Uganda liremye okubeera nga liva mu ddubi wansi gye liri. Tulemeddwa okubeera nga twekulaakulanya, tulemeddwa okubeera nga twebbulula, olw'okubanga buli bajeti eya buli mwaka eyisibwa munda mu ggwanga Uganda tulina okubaako ensimbi ze twewola zibeeko bye zikola munda mu ggwanga Uganda. Wabula ekikwewunyisa, ensimbi ezo bwe zeewolebwa ebiseera ebimu ekizeewozesa katugeze nti za kukola luguudo bigenda okufundikira ng'ensimbi ezo n'okukola oluguudo zikozeeko kwota yokka, olwonga endala tetumanyi wa gye zikutte. Kakati kino kiviirako eggwanga nga Uganda okwongera okwennyika mu ddubi ly'obwavu n'okubeera nga tufuuka bamusabiriza buli mwaka oguyitawo okwetolola ensi eno. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, ekiri munda mu ggwanga erya South Sudan njagala nsooka nkikwongereko katono nnyo. Njagala nkulage bwe twolekedde Uganda tulabika twengedde, wabula nga mu kwengera kuno bino byandiyingirwamu n'amawanga amanene ddala ng'eggwanga erya America, kubanga tumaze okubeera nga tulaba nti eggwanga erya America kasitaliba nga lirina interest mu nsi yo w'okolera mmeesi yonna. Bano abasajja ba efuuse sparking point we batandikira okulaba nga bakola revolution okukyusa obuyinza munda mu ggwanga eryo. Kati njagala nsooke nkutwaleko mu kitta bantu olabeko owulire ng'ebigambo bino si byange, wabula nga biviira ddala ku soosi kwennyini. Amawulire gano ag'okutirimbula abantu munda mu ggwanga erya South Sudan gaasooka ne gafulumizibwa abasajja ba bloggers munda mu ggwanga erya South Sudan. Bwe gamala okufulumizibwa ba bloggers ne gongera ne gafulumizibwa munda mu mikutu egya South Sudan egiri official egyo egyesigika. Kaakati nno amawulire gano bwe gongera okufuluma kyasikiriza ekibiina ky'amawanga amagatte giyita United Nations okutwala obuvunaanyizibwa okwongera okunoonyereza. Laba alipoota enkambo bwe yavuddeyo eya UN ng'eyongera okukkaatiriza ebyo ebyayogerwanga ku social media n'ebyo ebyafulumiranga mu mawulire ageesigika munda mu ggwanga erya South Sudan, nga kiraga nti pulezidenti w'eggwanga lino Salva Kiir Mayardit yayungula abawanvu n'abampi ne beegattibwako abawanvu n'abampi okuva munda mu ggwanga erya Uganda. Bano ne bakola kye tuyita masaka ekitta bantu munda mu ggwanga erya South Sudan. Kati nno sooka owulire ebigambo bino, ampuliriza ate tukomewo. Shocking revelations from a UN report today. Ugandan troops reportedly assisted South Sudan in deadly airstrikes that killed and severely burned civilians in opposition-held areas. The attacks targeted homes and neighborhoods, leaving communities in horror. The UN Commission on Human Rights says the joint airstrikes mainly hit newer communities in opposition-controlled regions. Witnesses describe terrifying scenes: homes engulfed in flames, civilians trapped, and a boy burned beyond recognition. Ugandan troops entered South Sudan in March 2025 with tanks and armored vehicles after a militia overran a military garrison near the Ethiopian border. The air attacks reportedly involved improvised incendiary devices, also known as barrel bombs. Despite Uganda denying combat involvement, flight tracking data shows Ugandan-operated planes circling the targeted areas. High-level planning and coordination between South Sudanese and Ugandan forces is said to have occurred, according to the report. This comes amid intensified fighting with forces loyal to Riek Machar, who is currently facing criminal charges and was suspended as vice president last September. Ugandan President Yoweri Museveni has sent troops to South Sudan multiple times before, helping President Salva Kiir's forces during the 2013 to 2018 civil war. The close ties between the two governments
continue to shape military operations in the country today. The fighting threatens South Sudan's fragile 2018 peace deal. Recently, the government ordered UN peacekeepers and aid agencies to evacuate Akobo within 72 hours. The situation remains volatile, with civilians caught in the crossfire. This is a developing story, and we'll keep you updated on every twist. For the latest news and in-depth reports from South Sudan and the region, make sure to like, share, and subscribe. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomere dua. Bwoba wenyiye embeera embi yankusomere ku dua. Abali ebweru mirimu giganye kapula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa. Kobe ng'odiriddawa waliwe nkusabira n'ofuna emikisa. Tobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dua ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Nze Lukwago Swali mubadde mutenda nvumbo sanctions ze batadde ku Kagame ne bu enchimeni bwe ne visa ban ne restrictions ze batadde ku buli kisa abadde destabilizing Great Lakes region eza Museveni mtabani we Mozi Kainerugaba over South Sudan zijja esawa yonna. First of all, United Nations report okuva olutalo lwe Sudani we lwatandika mu 2014 zimplicatinga Muhoozi Kainerugaba ngali based in Juba okukozesa cluster bombs which is against UN armed embargo. Tokkirizibwa kukozesa cluster bomb which is considered as a weapon of massive destruction. Muhoozi Kainerugaba mu ripoti za UN zigamba yakwata ebizuka n'abikuba mbanaddini mu church. Ebizuka kati ku luno lwe bazzeeyo mu 2025 Muhoozi avunaanwa okukola ethnic cleansing mu South Sudan nti bamuvunaana okutagetinga the Nwe people abakiririza mu His Excellency Riek Machar. Muhoozi Kainerugaba avunaanibwa okugenda n'asiiga ebintu mu bitundu ebimu olwamala ebintu ebyo ng'obali alina ddogonze simanyi sapapa ngambye mbuli ali lya maama Fiina olwamala ne bookya ekibuga ebibuga ebyo ebyalimu oyiro mujjukira ebiseera ebyo ng'amawulire gakola ki gabyogerako. Muhoozi Sebo ne UP ng'akwata abaana b'amagye abaffe kijjako UPDF njiwanye ekitiibwa sijja giteekamu tukozese SFC kuba Muhoozi gyakozesa. Ne bagenda ne bookya abantu mu South Sudan ne balyoka batigomya abantu ne babamalako emirembe kyokka nga yeekobaana ne Salvaki ekitakkirizibwa yeefuula mbu agenze kukuumayo mirembe kumba agenze kukuuma golodi n'amafuta g'Abalasya n'Abachina. America ejja e South Sudan. America eyagalayo mafuta global energy okay mafuta na bisupporting mu global energy. Omuchina yekwese mu economic aspect, Omulasya yekwese mu military aspect. Yeyimbo atendeka amagye ga South Sudan kakati bebo ba superpower rivalry okay superpower conflicting interests. Museveni bagenda muteeka kenvumbo. Nze Lukwago Swali lyandiba mu matiga agokusibwako nati oluvannyuma lwa lipoota y'ekibiina ky'amawanga amagate okufuluma ng'eyoleka nti amagye ga UPDF agali mu ggwanga lya South Sudan gakola ebikolobero ku bantu ba bulijjo. Alipoota eraga nti ennyonyi za Uganda ennwanyi zaalabwako mu ggwanga lino naddala mu bitundu ebirimu abantu abatawagira gavumenti eriko era ne babayiwamu bbomu enkolerere ezabookya n'okulumya abawerako. South Sudan nijo buli eno tenateera olw'obutabanguko oba obutakkaanya obungi wakati w'omukulembeze Salva Kiir ne yali omumyuka we Riek Machar. Katugirabe.
ebintu oyinza okugamba nti byandyononekera Uganda oluvannyuma lwa lipoota y'ekibiina ky'amawanga amagatte eyafulumye eyoleka nti ate abaagenda okutabaganya baliko oludda kwe bagwa. Alipoota eno eyasoose okufulumizibwa bannamawulire mu South Sudan eronkooma nti Uganda ezinga eyambako gavumenti ya Salva Kiir okutta n'okulumya abantu abatamuwagira naddala mu bitundu by'abantu b'eggwanga ly'Abanoa erisibuka mu Riek Machar. Amagye ga Uganda gazze galumiriza nti gw'okugenda mu South Sudan gayitibwa gavumenti yaayo yennyini mu Maachi wa 2025 nga basinziira ku ndagaano y'ebyokwerinda eyakolebwa okubayambako okufufuggaza abayeekera b'akabinja ka Riek Machar agaali gafuukidde ddala olukokobe nga gaagala okumaamulako gavumenti. Ebiri mu alipoota ebirala nti waliwo ennyonyi ennwanyi ezaalabibwa ku byuma bikalimagezi nga zaava Uganda ne zingira akaalo Wunaliet ne bakayiwako ebintu ebitannategeerekeka naye nga byamala ne bikwata omuliro ekyalo ne kituntumuka abantu ne bafa nga mwalimu n'abaana abato. Bino byaliwo mu Maachi wa 2025 nti era olwamala obulumbaganyo obwo adumira amagye ga kuno Muhoozi ne Rugaba n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'akyakyanca ate oluvannyuma obubaka bwe ne busiimuulwayo. Kyokka alipoota eno temenya nnumba mmeka Uganda ze yakola ku bantu ba bulijjo wabula ekikoonako nti Uganda ennumba zino zaali nkwenteeketeeka obulungi era ng'abakulu ne kye bakola bakimanyi bulungi. Okuva omwaka oguwedde Uganda ezinga yeegaana ebijijjo etekebwako nti yeetaba butereevu mu nnumba mu ggwanga lino beppo n'okuyira abantu ba bulijjo ebirungo ebitamanyiddwa bulungi ne bibookya. Ekitongole ki Amnesty International kirumiriza nti Uganda byekola mu South Sudan bimenya endagaano eyatuukibwako mu 2018 eyali ekugira memba waakyo yenna okubaako obuyambi bw'ebyokulwanyisa bwawa gavumenti ya South Sudan. Wiiki ewedde kyandibanga tekyewuunyisa lwaki gavumenti ya South Sudan yalagira eggye lya UN ekkuuma ddembe okwabulira akatundu akamanyiddwa nga Akobo mu ssaawa 72 zokka ng'amagye ge gagwisanya bwenyi n'ag'oludda oluvuganya. Gavumenti ya Uganda tennaba kwanukula butereevu ku nsonga eno. Why should Uganda get involved in the killing of civilians, yet the very same Ugandan UPDF and the very same army that has brought peace and stability in the region, from South Sudan to Somalia to Eastern DRC. We are the one army that is known to be involved in ensuring that there is peace, stability and security in this region. Eggye lya UPDF nalyo likyafuuse kyesirikidde wabula nga lipoota eno abamanyi okusomera ebbaluwa mu bbaasa bagamba nti mudda yandizaalira Uganda ebitukula ekiyinza okufiiriza eggwanga mu bintu bingi. Tulabyeko gundi emu press conference Norbert Mao gy'akoze era statement za dialogue ye alabika azikutte naye abantu bano nabagamba balina ekintu kye bayita ego yegenda okubaleetera obuzibu. Abantu bano nifo ky'okuvaayo straight ne bagamba nti kakati ekintu tukiyiiye mujje tuga ekintu kiganye mujje mutuwe dialogue ekintu kimalirize ekintu tukiseseme kiggwe. Beba kyalina ego gye bakozesa awo mugundi baleeta ebintu bino nga babisipiininga naye nakugambye nti due to the strength of these policies mujja kulaba ebintu mpola nga bite. Kati embeera eri mu ggwanga lya Congo nga twamaze n'okufuna United Nations report ku nsonga ze South Sudan Uganda ebikolobero bye yakola n'okutta bannansi ba Sudan. Amnesty International yakugambye nti amateeka gano ge baamenya gamiitinga endagaano ya Amnesty International kitegeeza it is crimes against humanity and war crimes. Kino bano bagenda kufuna ebizibu. Jjukira bakamala okumenya endagaano ya arms ban ebyokulwanyisa okuyingira mu ggwanga lya Sudan. Katusooke tulabe vidiyo eno olaba obunkenke abantu bano bwe baliko. Dennis gye nakugamba mpola tugenda kuyingira ni Uganda naye njagala tuyingire ni Uganda nga tutegeera poliisi zino zikola zitya nga tumanyi where the real power lies. Ebyo muve mu bisitole bye babalimba nti munasi wonasituka oyina okusooka n'okakasa nti zino poliisi ozitereezeza mu direction yo. Tugenda okusituka okwambala omuntu nga tukwata bukwasi kiti nga tusuula eri.
Ekyo wezikola zino zonna ensi gye mulaba neyo ze balwana Iran zi Venezuela tezakeera ku makya nti balwane bulwani. Waliwo events ezajja mpolampola nga zipushingibwa bannansi abeera mu diaspora. Nabagamba diaspora eno eyambako munnansi mu kusuula gavumenti eno. Diaspora contributinga at 70% okusuula gavumenti, whereas ne domestic policy naye contributinga 70% okusuula gavumenti. It is 70. Mostly okusuula zino gavumenti zibeera forces eza diaspora. Katulabeka video kana Nobert Mao mwagambira nti woba tokkiriziganya na muntu agenda ku mediating anteeseganya ezo gwe tugamba owuwo gwe tuba tuleta. Njagala muwulize video eno mpolampola. Wabasoose ne baba spinninga ne message bamaze ne bagiteeka wakati eya dialogue. Tukawulirize then nzije. Okukaka omusibe yenna okukkiriza omusango gw'atazza asobole okuweebwa ekisonyiwo kimenya mateeka era kityobola eddembe lye era kitattana erinnya lye mu bantu bawangaaliramu naddala ng'akkiriza omusango ng'ogw'obutujju, obutemu, okukabasanya n'emisango emirala. Kino kizze kirabwako mu misango egy'enjawulo egize givunaanibwa abantu ab'enjawulo naddala bannabyabufuzi, okugeza nga bamu ku bawagizi b'ekibiina ki NUP abaakwatibwa mu mwaka gwa 2020 nga toolekera akalulu ka bonna aka 2021 abali bavunaanibwa mu kkooti y'amagye. Abamu ku bo baateebwa oluvannyuma lw'okukkiriza emisango egy'enjawulo egyali gibavunaanibwa ng'ogw'obutujju, era ababakkiriza baateebwa ne baguma okusigaza ebbala ebbi mu bantu mu by'obufuzi ne mu mateeka. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku ssengejjero ly'emuleega gavumenti eri Uganda Media Center mu Kampala, minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao alabudde bakungu ba gavumenti bakaka basiba okukkiriza emisango gye bataakola. Tekituyamba okuteeka omuntu n'omunyigiriza tiakkirize tiyazza omusango ate nga teyaguzza naye lwakuba ayagala kufuluma komera. Ku sayidi yaffe ne ku sayidi y'essiga eddamuzi tulina kulaba nga emisango tugiwuliriza mu bwangu. Mao agamba nti ekiseera kituuse babeerewo okukkaanya wakati waabo abaddiziddwako emisango n'abo abagizizza okusinga okuddukira mu kkooti oba okukuumira abantu bano mu makomera. Essiga eddamuzi lina kubeera nga omuntu omuzibe atalaba. Tolaba sayidi ya victimu era tolaba ne ku sayidi y'ono gwe banenya. Olina kubeera nga oli wakati. Naye wowulira nti ono eyasse omuntu yeenenyeza era alagira ddala mu bulamu bwe nti embeera ekyuse n'omutima gwe gukyuse era ne sayidi eri n'owulira nti bakkiriza nti bajja kumusonyiwa, awo naawe ng'omulamuzi obaleka buli omu ne yeeyogerera bw'oteekako buteesi mukono ne stamp. Bw'atyo minisita Nobert Mao akyomedde bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti abataddewo omuziziko eri enteeseganya n'okutabagana mu byobufuzi, kyagamba nti ekiviiriddeko bannabyabufuzi n'abawagizi baabwe okuvundira mu makomera. Oluusi sayidi emu egamba tetugenda kuteesa n'eggundi, awo kitegeeza nti ate bo batulemesa. Kozi nammwe abannamawulire munaatuyambako mubagambeko tafadhali mwogere ani gwe mukkiririzaamu asobola okubatuuza. Naye w'otandikirawo n'ogamba nti siyinza kulabika n'eggundi mu meeting, awo oba olemesa ADR. Mu mbeera eno minisita ategeezezza nti bategese olukuŋŋaana mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo ku ngeri ey'okubaako emisango egiggweera obeera wa kkooti nga giyise mu nteeseganya mu kaweefube w'okumalawo omujjuzo gw'emisango mu kkooti. Olukuŋŋaana luno lugenda kumala nnaku 5. Abakugu bajja kuba boogeraganya nga ensonga gye boogerako yakulaba nga wabeerawo enkola eyamba okumalawo obutakkaanya naddala mu busuubuzi ne mu ba investors. Osiano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Oyo bamuyita Nobert Mao. Nabagamba Nobert Mao mulaba. Nobert Mao musajja mugezi. Ekyo nkibabuulira. Nobert Mao is a negotiator. Nobert Mao
ebizibu byonna abimanya abantu bano bebayobekedde abimanyi ne Robert Mao system yamukwata tasobola kwetaaya tasobola kwetegeerera tasobola alina okubeerawo okudefendinga system eno paka ku last naye nga buli kimu akimanyi njagala muli statement ezo zayogedde indirectly azenga alaga akuba bawoniza abakungu ba gavumenti tokkirizibwa kuforcinga muntu kwayo ndagano naye nga mukama we yekennyini yakwata ne ssente n'aziwa bamuyodi n'aziwa bamachete n'aziwa bano basanya Olivia Lutaya bakkirize mu misango gye bakola kati yakugamba nti gavumenti eno terina kuforcinga muntu kola kikukkiriza musango naye ekyo si kyekikulu ekinyusa ekiriwo kya dialogue kyekinyusa ekiwera mu vidiyo yakugambye nti ono aba takkiriziganya na muntu agenda ku mediating nsonga zino yayogera obwe gwe yeesiga gwe babaleeta naye kyekyokugambamu nze situla n'oli tekikola ki tekikola Robert Mao nabagambye bano tujja kubanyiga bajja kutujja batuusa we tubaagala Uganda egenda kukyuka ekyo baana bamana bagamba just egenda kubeera time na police zino zitambudde zitya kubaze tutusinge nnyo okwetegereza naye nga Uganda erina okukyuka okigere ekyo Uganda erina okukyuka ekintu kino kijjidde mu kiseera nga United Nations yakamala okutuyisaako ekiwandiiko era we are going to face dire consequences ez'okwenyigira mu kitta bantu mu ggwanga erya South Sudan bano beyita ba peacekeepers beyita ba negotiators bebalese eddembe mu Great Lakes region biki boogera buli statement ekyekisiru kye baagadde but in the actual sense the reality of the story is so different Shigira era mwe banokoddeyo ne Muhoozi Kainerugaba we yajjanga yeewananga Saabanwa nabagamba mu South Sudan waliyo olutalo olugenda mu maaso bano bamenye endagaano America eno eyagala amafuta ga Sudan awo egeetaaga kubanga ki eyagala kuzimba bases zayo wano ku Africa eyagala kuteekawo bases zayo they have come to stay nga bayitira mu kintu kibayita Africa omwakiraba kati bases zino zigenda kuyambako protectinga interests za America wano mu Great Lakes region ne ku African continent lwaki China ene ebadde esoboose nnyo ku America eno okuba yatandika okugayalirira African countries eziri mu policy yaayo kati China ene ebadde ekozesa advantage ezo nejja nekowasinga bano ba dictators nebatandinga against the American foreign policy China nekulira ku speed y'ekitalo kati ono omuyayi we yakitegeera n'ategeera nti kati bases ezimirizaawo China eyo yerooni zayigiwa n'ebyobugaga platform waliwo amawulire genfunye we bukeredde olunaku olwaleero waliwo ekitongole munda mu ggwanga lya America ekyatondebwawo ekimanyikiddwa nga Robert F. Kennedy Human Rights Award ekitongole kino kyabbulwa mweyaliko omukulembeze w'eggwanga lya America amanyikiddwa nga John F. Kennedy yattibwa omu ku bakulembeze b'eggwanga lya America abaatemulwa obutemulwa mu ndebu kibuga wa Washington ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya America mu kwalo gwanga apuliriza kakati ekitongole kino kitandikibwawo mu mwaka gwa 1984 ekitongole kino kigaba awards oba engule eri abantu sekinnoomu n'ebitongole okwetooloola ensi yonna abantu n'ebitongole baba bakyakize buli mwaka mu kulwanirira eddembe ly'obuntu enfuga ennungi mu mawanga agatali gamu ugenza okukya amakya g'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2026 amawulire genfuna okuviira ddala mu ggwanga lya America mukwano gwange mpuliriza abamu ku banominees abalabika nga boolekedde okuwangula awaadi y'omwaka gwa 2026 njagala kutegeeza nti Mwami Kyagulanyi y'omu ku bo nabadde ntunuulira ensonga eno ku Ssebazinga wa Africa agambibwa okubanga aliko abantu abawererako ddala akawumbi kalamba Ssebazinga wa Africa aliko abantu bali mu kawumbi bugenza okukya Ssebazinga wa Africa kigambibwa bajjeyo abantu 2 bokka ababadde nominated mu kitongole kino ekya Robert F. Kennedy Human Rights Award bajjeyo abantu 2 bokka bano kwe kuli Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine the ghetto president amawulire gandaze omuntu omulala yajiddwa ku Ssebazinga wa Africa ye munaso gwanga lya Senegal
ono mulwanirizi wa ddembe ly'abakyala munda mu ggwanga lyonna Ssemazinga wa Afrika gwampuliriza. Ono amanyikiddwa nga Fatoumata Diallo naye ye muntu owokubiri yejiddwa ku Ssemazinga Afrika mpuliriza okulabika nti yaliba ng'ajolekedde okufuna engule ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu bukolwa nga mpuliriza amawulire ganda ze mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu da president mawulire ganda ze ono yabadde nominated olw'okulabika nti abakulu abaddukanya ekitongole kino wansi w'omukyala amanyikiddwa nga Kerry Kennedy ye nankulu w'ekitongole kino ki Robert F. Kennedy Human Rights Award njagala kutegeeza nti amawulire ganda ze mwami Kyagulanyi bagenza okumwetegereza ne bagamba nti yes mulwanirizi wa ddembe mulwanirizi wa nfuga ennungi mulwanirizi wa demokrasiya mulwanirizi wa rule of law munda mu ggwanga Uganda era ebiseera ebisinga zaawulikikako gwampuliriza ng'akangula ku ddoboozi ne ku nfuga etatambula bulungi mu mawanga amalala agali ku Ssemazinga wa Afrika. Mukulu eyo erina ebizibu byayo erina ebizibu byayo bambi. Amawulire ganda ze mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okulabika nti akwata ekinyegenyege abasajja n'abakazi abali mabega w'enteekateeka y'okugaba engule mu nsi yonna ez'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'enfuga ennungi bagambye si kulwanirira nfuga nnungi mu ggwanga Uganda lyokka si kulwanirira ddembe lya buntu mu ggwanga Uganda mwokka wabula mwami Kyagulanyi agenze mu maaso n'ateekawo embeera y'emu mu mawanga ga Ssemazinga Afrika amalala n'atakomaawo n'agenda mu maaso n'agenda ne mu mawanga amalala ag'ebweru ewa Ssemazinga wa Afrika. Mwami Kyagulanyi musajja bagabe musajja engula agigwana musooke mu nominating mumuteeke ku lukalala olw'abaami n'abakyala abateekeddwa okulabika nti baweebwa engule omwaka ogwa 2026. Ampuliriza embala bwe befaanana okusinziira ku mawulire genfunye enkya y'olunaku olwaleero mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yaliba ng'ayolekedde okwewangulira engule ey'ekitongole ki Robert F. Kennedy ey'abantu abakize mu bannabwe mu nsi yonna okulwanirira eddembe ly'obuntu nga kwotadde okulwanirira enfuga ey'ekiwamirembe. Eddakiika ziri 36 mukolo gwange mpuliriza mawulire gagenda mu maaso n'okuva munda mu ggwanga lya America enkya y'olunaku olwaleero.